bakyala bangi tafumba okujjako nga ayina kwafumbira, era ne bafumbiza n'abaana ng'omwana ayina kyamusibiridde. Kyala tafumbiza mwana, olaba senga wa mwana kujja kumubuulirira naye nga amubuulirira shiriki. Amubuulirira shiriki. Baganda bange ojja kusaala oviiremu awo, osiibe oviiremu awo, osaddaake oviiremu awo, okola otya oviiremu awo. Kibi nnyo omuntu agenda okujja mu maaso ga Allah nga wallahi watawaanira bwereere nga tewafunamu kyannaku, nga wasiibira bwereere, wasaalira bwereere, zaka bwereere, hijja bwereere, okusiiba byonna bwereere, okuyisa obulungi abazadde bwereere, nga kyekitutte empeera ezo, kyekitutte emirimu egyo. Shiriki billah. Allah subhanahu wa ta'ala yawaana bannabbi be mu surati al-An'am. Bannabbi be yabawaana, najjanga abalaga omulimu gwe bakola ogwa tawhid, ogwa la ilaha illa Allah. Naye mu aya yali amaliriza wansi yabagamba nti walau ashiraku, Ibrahimu singa wangattako, Musa, Yahya, Sulaimani, Ayubu, Yakubu, walau ashiraku singa mwangattako la habitu anhu ma kanu ya'malun, nalisazizzamu byonna bye mwasooka okukola. Allah agamba bannabbi be butya Sulaimani, Ajala, Aisha, Khadija oweyitendero. Allah subhanahu wa ta'ala musati Nisa agamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti la in ashrakita, mbaka ye khairul bariya, yasinga bitonde byonna okwagala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye yamugamba nti la in ashrakita, Muhammad singa kakutana nongattako, la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin, nalisazizzamu emirimu gyo nobeera mu bantu ab'okufaafaagana, nalisazizzamu emirimu gyo nosigala wansi, nosigala nenkuzza fi asfal safirina, mu ddaala eryowansi nenkuteeka mu bantu ab'okwokya omuliro. Baganda bange tetukkiririza mu balogo, abalogo tetubakkiririzaamu, tetubakkiriza mu basomi b'edduwa, mbu basoma edduwa ebizibu ne bikuvaako. Allah yekka gwe tusaba, teri akusabira. Manhaji y'abahali sunna wal jamaa, buli omu weesabira. Omuzadde, omwana osabira taatawo, omwana osabira nnyoko, omwana osabira omuzadde. Teri yava waggulu n'agwa. Wano tewali muntu alinga Isa alayhi salatu wassalam. Allah yakikolera nabbi Isa yekka, yayina nnyina nga talina kitaawe, nabbi Isa. Kati buli omu ali wano wazaalibwa, imma taata waali ne maama, imma taata ne maama tebaliiwo. Ani alina obuvunaanyizibwa ku bazadde? Gwe omwana gw'olina obbasabira, so sinze. Abantu mugaana okwesabira ne weesiba ku muntu weekanga akugambye nti mpe ekkanzu, mpe olugoye olweru, mpe enkoko ey'olujumba, njagala embuzi enjeru, njagala kino, akuteekako obuwaayiro. Edduwa tolowooza nti yabwereere, edduwa tolowooza nti byangu, n'akusaba n'ebbaasa, naawe ng'olina obwetaavu ewuwo. Tutereeze enniya, zukuka ekiro, ebizibu byo byonna ebikuli mu bulago, gwe maama w'abaana Hajati andaba, ebizibu bye ebikuli mu bulago byanjulire Allah. Fenna hadisi ntufu tugimanyi nti Allah akwatibwa ensonyi omuddu okuwanika emikono, Allah n'agizza ng'emikono egyo tegyanukuddwa. Osabaani ani anaakusabira? Nange nnyina emitawaana egyange, nange gindi mu bulago. Abashiriku abasinga gye tulaga batusabire, nabo emitawaana egyabwe gibalemeredde, gikyali mingi. Abashiriku gye tulaga batusabire, nabo emitawaana egyabwe, nabo Allah agamba mu makulu ga aya nti nabo tebasobola kweyamba, nabo beetaavu. Era omusinga gwagenda ow'omufumu, omufumu oyo omusinga oli wa nkizo gyali.
Allah yagamba mu Qur'an nti gwe asala nga bakukeberamu, asala nga weeraguza, asiiba nga gy'oli ebizibu olina gy'obyanjula, akola hijja, akola bizinesi, naye bizinesi eyo nga waliwo agikuuma atali Allah. Allah yagamba nti inna harufu tawqid wa nasbi, inna Allaha, mazima Katonda, la yaghfir, tagenda kusonyiwa, ayushraka bihi shay'a, yenna oba mufuti, yenna oba amiri, yenna kansala, yenna oba member wa parliament, yenna oba amirati, yenna oba watwale oba imamu, nkugande chairman, sekuitale, inna Allaha, oba bitiibwa bifaanagana bitya, mazima Katonda, la yaghfir, tagenda kusonyiwa, ayushraka bihi shay'a, anajjanga amugasseeko, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah alisonyiwa ebirala bw'ali bayagadde, naye omushiriku Allah yagamba nti omushiriku khalidina fiha abada fi nari jahannam, fi nari jahannam, omushiriku agenda kubeerera ddala mu muliro jahannam, khalidina fiha abada, agenda gubaamu tagenda guvaamu, abada. Abada oba mukawulira, singa tekabaddeeko waligambye oba afazaalimu, naye abada, obugenderevu n'obugenderevu, omushiriku agenda kubeera mu jahannam, mu jahannam, tagenda kuvaayo. Hadisi ya Muadh ibn Jabal, abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam, amugamba nti omanye ekivunaanwa ky'ovunaanwa omuddu, n'omuddu ekivunaanwa kyavunaana Allah we. Nabbi agamba Muadh ibn Jabal nti Muadh, omanyi Allah kyakuvunaana, ate omanyi gwe kyovunaana Allah? Nabbi n'amugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka yamanyi. Nabbi agamba Muadh nti ekivunaanwa Allah kyakuvunaana, ayyabuduhu wa la yushiriku bihi shay'a, kusinza Allah butamugattako mitwe gya nkoko, na mwenge mundeku, na lutimpa, na bigali, na kibuuka, na musoke, na kintu, na bajjajja, na mpewo, n'emiti abantu bagisinza, n'emisambwa. Allah kyakuvunaana ayyabuduhu, kumusinza, wala yushiriku bihi shay'a, buteeraguza laguza, butakkiririza mu kabaka, butakkiririza mu mmengo, butakkiririza mu mizimu. Allah mwakibavunaana abasiraamu abandaba, Allah abavunaana obutabeeramu byewaffe, abantu balina ebyewaabwe, wakadhalika bagamba okumanyagana naye nga bagenze kusamira. Omuntu ennaku bwemuyinga ng'agenda ku bafu, ng'afukamira, ng'akonekitinga n'omufu, osaba mufu, oli mushiriku. Allah byo tabikwagalamu, tabikwagalamu. Ekivunaanwa Allah naawe ky'omubanja gwandaba, Allah yu'adhibu man la yushiriku bihi shay'a. Allah ayagala kimu, tauhidi ng'olina 100%. Muganda wange andaba, Allah ayagala kimu nga tauhidi wataliimu mazzi, enzikiriza yo nga wagirongoosa. Naye enzikiriza yaffe bannaayo emberenge, twanywanga omubisi edda nga baba maama bagutuwa nga tebayiyeemu mazzi, era bwe bayiwangamu amazzi owulira nga baguyita, nga ogwo omubisi baguyita lejula. Muganda wange obusiraamu bwo lejula? Allahu akbar. Togenda kwesima maaso ga Allah nga tuwumbawumba insha Allahu taala. Tumaliriza mukadde waffe Sheikh Muhsin Burhan Kityajje atusomese, tugambye nti baganda bange tukuume enzikiriza. Tewali kya bbeeyi, tewali kya kitiibwa. Muganda wange toyina kyengera, muganda wange oyina obuwumbi, oyina tiriyoni. Muganda wange dalimba weyagale okugulu kasuka ebbanga lyomala nga toli mushiriku.
naye bw'oba mushiriku leka kwebaga kugeregeza. Webaka ogeregeza oli mushiriku ejjana maane yaane mye gena ya Allah teriiwo. Okujjako ng'ogenze eyitendero n'ogula emiti n'ogula amabaati n'emitayimbwa n'enkokoto n'esseminti n'amayinja n'obutimba n'ozimba eyiyo ng'ogisimye wansi ng'otaddeyo n'omukutu nga tajiri min tahtiha al anhar, naye ng'ogizimbidde wano ng'ekulukuta. naye ya Allah jana Allah giyagamba nti tajiri min tahtiha al anharu, eyingirwamu ba ahali tawhidi wa ahlu sunna. Ejjana ya Allah ajagalamu omuntu ateeraguza gwe batakeberamu. Mukyala amakoba gagaana khalas gagaane, naye Allah tomujoga, togatta ku Allah. Allah wabbeeyi oba okoze omusango munene nnyo Allah mugattako. Lwaki Allah omugattako? Mbwa nti taata w'abaana tawasa, nti tankyawa. Muganda wange sigwe omuzaala taata w'abaana, sigwe wankomerero, oba akukyawa oba awasa oba awasa ensi yonna, naye togenda ku bafumu, togenda ku bafumu, kubanga ne boona muganda okuwasa ne boona agenda ku bafumu tebagenda kuziika naye. Era sigwe wamusookako, era si wuwo, sigwe wamutonda. Lwaki ogenda mu shiriki mama w'abaana? Lwaki ogenda mu shiriki? Omuntu wamusanga mukulu, mushiriki ono nayo ki? Gwogaana okuwasa Allah mu Qur'an yamulagira. Allah yagamba nti mathina, tomuganda kuwasa mathina abe na babiri, wa thulatha abe na basatu, wa rubaa abe na bana. Ogenda mu shiriki nti bawo tawasa. Eswala zife hijja fira wawo mbutawasawo. Sadaka zo zoononekerawo, osibire obwerere, enjala ekulumira obwerere. Eswala tezikuluma ez'emyaka 3, ez'emyaka 10, ez'emyaka 2. Eswala z'osalidde emyaka 5 tezikuluma. Totya tofunamu nnaku na nyiike kujja ku lunaku lwa nkomerero nga ogenda kuyimirira ne Kaaluuni ne Haamaana ne Firawuna ne Peetero mwenna mu jahannamu, tekikuluma. Omusajja mama Hafsa, mama Aisha, Jariya, Zainabu ayasalanga nga tava mu muzikiti, bayimirize Peetero wali, Mangadalena wali, baabo bakutta oluseregenda olugenda mu jahannamu, nga ogenda ne Peetero ogenda ne naiti. Anti lwaki Aisha agenze ne naiti? Aisha yasalanga bamukeberamu nti anoonya mukisa wa gundi. Mbujali agenze ku musawo kusiba musajja tawasa, kusiba musajja tamukyawa. Oba akukyawa akukyawe, kuba sinna magoye bawo sinna magoye nti bwana akukyawa tofune mulala, muleka akukyawe. Kebere namagoye obusiraamu bukugamba eyo namagoye egende. Mama w'abaana ndaba ampuliriza, namagoye egende, naye kuuma ekyebbeeyi. Mukimanyi bulungi nti ba president mu nsi yonna mwebali abanoonya ekyebbeeyi busiraamu tebakirina. Ekyo Allah teyakibawa. Omusajja asinga essente mu nsi yonna anoonya ekyebbeeyi busiraamu takigira atya. Gw'oli wano oli muvuzi wa kigaali, omukyala oli wano osula na wansi ku ttaka, naye wallahi osinga omusajja asinga ssente mu nsi yonna talina kyabbeeyi kya busiraamu. Gwe ekyebbeeyi okigira otya? Sebo oli mu kijaajamya, oli mu kijaajamya. Baganda bange ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala yatuluŋŋamiza amakubo 2, erimu lya mujjana, erimu lya muliro. Gw'omanyi ly'ogenda okulondako, ogenda mujjana oba ogenda mu muliro. Allah yagamba nti walakad ba'athna fi kulli ummati rasula. Allah yatuma buli mulembe nabbi ani ibudullah, kusinza Allah. Kyaleesa Adamu alayhi salatu wassalam tawhid, al-aqida, kukuuma nzikiriza. Nuhu ekyamuleesa tawhid. Sulaimaani, Yahya, Yakub ekyabaleesa tawhid. Muganda wange tawhidi omukutenga bw'osanze. Allah subhanahu wa ta'ala
ayina bye yayogerako abaali abenkize ennyo ku bannabbi ba Allah. Bannabbi ba Allah bali 25 naye bwe bakubuuza bali bameka? Qur'ani yalaga 25 naye abangi tetubamanyi. Bakubuuza omuwendo gw'abannabbi gamba nti kathira, bangi, naye almadhkura fi Qur'an, abanyonyolwa mu Qur'an 25 bali 25 naye abana abasajja bayatiikirira nnyo mu tawhidi. Allah yabagamba nti ulul azmi minar rusuli, ulul azmi minar rusuli, bayatiikirira nnyo olwa tawhidi, naye nga n'abalala baali bamaanyi ku tawhidi. Allah aleeta Ibrahimu alayhi salatu wassalam, yatema amasanamu 306 n'alekawo essanamu limu n'aliteekamu embazi, n'agamba banaba bazze okubuuza atemye gana amasanamu 359 babuuze lino kabiruhum, eribasinga obunene, eribasinga kabaka w'amasanamu yalirekawo n'atemagana agali wansi 359, erya 306 n'alirekamu embazi. Yayatiikirira Ibrahimu alayhi salatu wassalam olw'okunyweza tawhidi bamusuula mu muliro, olw'okunyweza tawhidi bamusuula mu muliro. Sheikh babite sheka kiti, olw'okunyweza tawhidi bamusuula mu muliro. Allah n'agamba omuliro nti ya naaru, muliro gwe, kuni barda wa salama ala Ibrahim, mbeerera ekinyogovu ekyemirembe kwoyo nabbi wange Ibrahimu. Ibrahimu yali mu muliro ng'ali mu kulya nkoko, ali mu kunywa butunda, ali mu kunywa watermeloni. Omuliro taddaga omuliro nga talina kyaguuliramu tawhidi. Ulul azmi minar rusuli banyweza tawhidi ne bayatiikirira. 5 baali bankizo ku bannaabwe. Ibrahimu yali wankizo, Nuhu alayhi salatu wassalam yali wankizo, Isa alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam olwa tawhidi Allah yamusula n'amutwala mu ggulu. Isa alayhi salatu wassalam ali waggulu, Allah yamuteekera ekifo, ali waggulu. Isa alayhi salatu wassalam, mbaka Muhammad sallallahu, Musa owokuna, Musa alayhi salatu wassalam, Musa abakaafu bamubonyabonya, Firauna alayhi la'na n'amutawanya, ne bamuyiringisa ne bamuddusa mpaka ku nnyanja. Musa n'akuba omuggo ku mazzi nga banoonya omukwata, omwocha, omubonyabonya, omusalasala. Yakuba bukubi muggo ku mazzi, amazzi ne gakola ekkubo. Musa n'ayita ku mazzi n'agenda, bano abajja baagala omukwata bonna ne bazikiririra ku mazzi, bazikirira ku mazzi lwa tawhidi. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yayatiikirira, yagenda mu kamera, yali wankizo, yanyweza tawhidi myaka 13 n'abeerezaamu obuwangazi bwe bwonna ng'abagamba nti kulu la ilaha illa Allah tufirihu, mugambe la ilaha illa Allah muyingire jana, muyingire jana. Mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda kuwolereza umma ye, amala okuwolereza umma ye awolereza umma z'abannabbi abalala bonna, naye tagenda kuwolereza mushiriku. Mbaka tagenda kuwolereza mushiriku. Abashiriku bangi Allah bagenda okwokya, naye 5 kamera z'abalaga olw'okusukka obwononefu. Allah n'abalaga mu Qur'ani, Allah n'abakoonako bw'ati n'agenda ng'abasongako. Muganda wange itendere kumanyi oli mushiriku, omanyikiddwa ne ku kyalo nti oyo mushiriku oyo. Itendere kumanyi mukyala gwe weeraguza, kamera zakukwata buli omu akumanyi. Bannaye mukyala kikuna yeeraguza nti mukyala mukahaji gundi, mukyala mukomugenzi gundi, seba ensi ekumanyi, muganda wange ekumanyi, osaala bweweeraguza. Tova ku basawo, omusajja omubonyabonya, abantu mubagulubya, mugulubya ab'ekyalo, ne mumala ne mugulubya abafamire, ne mugulubya ab'ewaka. Oli muganda wange oli mukugulubya abantu bawaka. Allahu akbaru, khasarta dunya wal akhirah. Enso kusaze n'enkomerero. 5 Allah yabalaga mu kamera olw'okugulubya nnyo umma. Okay. 5 olw'okugulubya umma.
olw'okugulubya umma bataano balabwako mu kamera. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa Firauna wa Karuna wa Firauna wa Hamana, abo basatu bayitirira obwononefu. Shiriki yasukka, omululu gwasukka, obukodo bwasukka, obulyazaamanya bwasukka. Allah yagamba nti wa Firauna wa Hamana wa Karuna lakad jaahum Musa bilbayinati fastakbaru wama kanu sabiqun. Allah agamba nti fakulla akhadhna bidhanbihim, surati Ankabut aya 40. fakulla akhadhna bidhanbihim faminhum man arsalna alayhim hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihim al-ardu wa minhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. fakulla akhadhna bidhanbihim faminhum man arsalna alayhim hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihim al-ardu wa minhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa maasi basatu kamera zabalaga n'abalala babiri kamera nezibalaga. Eyo mu aya emu, mu aya endala kamera neziraga babiri. Allah agamba nti wa Firauna, Firau, wa Hamana ne Hamana, wa Karuna. Omu kuzanyira mu tawhidi, omu bitibwa, omulala bukodo buli waggulu. Kamera zikutte, kamera zakwata Karuna bamugamba wezzaka nafuke taabu. Oli taabu toteekamu busiraamu kutambula, obusiraamu obuteereddewo ejjiji, obusiraamu obuteereddewo ekisenge, osimbye kuuli. Muganda wange ontunuulidde, osimbye kuuli, obusiraamu tebugenda. Bakugamba yambako wano, ate oyamba byemmengo. Certificate za Buganda ebibiina twekulakulanye ebintu ebirala tweziike, oteekamu ssente, obusiraamu toteekamu ssente. Tulina dduwa ya gundi, oteekamu ssente, obusiraamu toteekamu ssente. Tutwale maama ku musawo otafa, ssente ogwoziwa omuntu omu, obusiraamu towaayo. Ensonga y'obusiraamu oginyooma, kamera zikulaze. Ensonga y'obusiraamu togirabawo, oli mukodo ku busiraamu, oli mugabi nnyo ku bwononefu. Allah subhanahu wa ta'ala abakufaanana yaboogera, yagamba nti wa Karuna wa Firauna wa Hamana, wa Firauna wa Hamana wa Karuna. Allah yabalanga amanyo gawulira, gwe Firawu wa kakati, oli Hamana wa kakati, oli Karuna wa kakati. Mushkila ndana wangu oli ku taabu. Allah agamba nti fakulla akhadhina bidhanbihim, twabakwata enkwata okusinzira ku levo y'amazambi gaabwe. Allah agamba faminhum man akhadhathu sayha, mulimu be twasindikira kiwaatuka, okubwatuka kw'eggulu, abo ne basaanawo mulembe mulamba. Allah agamba wa minhum man khasafna bihim al-ardu, mulimu be twamizisa ettaka. Allah agamba wa minhum man aghraqna, mulimu be twamizisa amazzi. Abafirawu Allah yabamizisa amazzi. Allah agamba wama kana Allahu liyadhlimahum, Allah teyabalanga bwemage, walakin kanu anfusahum yadhlimun, be basooka okukola obulyazaamaanya ku ddiini ya Allah. Oli mulyazaamaanya ku ddiini ya Allah. Allahu akbar. Allah mulinda agenda kukwatako. Bataano kamera zabalaga, Firauna, Hamana, Karuna. Owokuna Abirahabi ne mukyala we, Allah yagamba nti tabbati yada, gizikiridde emikono. Abirahabi eja Abirahabi watabba, naye nazikirira. Ma aghuna, yali wabuwumbi. Ma aghuna, yali ayina ziranchi, ayina amafaamu, ayina kalina, ayina ebitiibwa, yali wabbeeyi. Ma aghuna, sente ze tezamugasa, anhu maaluhu wama kasaba. Entuumo ze yakuŋŋaanyanga. Oli mugagga otawaanya obusiraamu? Kamera tezikulaga ku maali yo nga gy'oli obusiraamu obuyamba. Ma aghna anhu maaluhu, kamera zikulaze.
ma aghna anhu maluhu wama kasaba sayasla nara dhata lahabi wa mraatuhu hammalatal hatabi. Mchala wa Firauna yagenderamu wa Abilahabi. Mchala wa Abilahabi yagenderamu. Allah agamba fijidiha habolon min masadi. Fijidiha habolon min masadi. Muganda wange gota wanya umma mushkila. Mushkila. Tugambye baganda bangabe bitibwa. Abayahudi abakuraishi bagamba mbaka sallallahu alaihi wasallama nti siflana rabbaka. Muhammad tulage Allah wo. Muhammad tulage Allah wo. Munyarwanda, Muyindi, Muzungu, Muchapadola, Mweru, Mufaganistani. Siflana rabbaka tulage Allah wo. Allah subhanahu wa ta'ala fa anzala Allahu al-wahyi فأنزل الله نابي كوري غورو الله يغامبا محمد باغامبي قل هو الله أحد فنا تدم قل هو الله أحد الله اليوم بنا يتزالا الله تزالا abantu muri Christmas wano Allah tazala abantu muri Easter baganda bange muri Easter muri Christmas munyweza nti Yesu azalibwa eyo shiriki yennyini obusiramu obuvuddemu. Kul huwa Allahu ahad. Allah tazala Allahu samadu. Allah yesigamirwako. Abantu mugenda kubafumu, abantu musoba mpola, bamalayika kamera zibakwata nga buzibye. Allah singa bujjako ebbaati, Allah singa bukeesezaawo abantu ennamba ennene osanga bali mu masabo. Bannaye tutye Allah. Abeno bagenda misana. Ulira imamu bwagambye abeno bagenda misana nga si kiro si munzikiza nga tebekwese. Oliya kana ebyekiro tayagala ba kamera. Omusajja omufumu imamu akugambye mbo oliya gana abekiro ayagera ba kamera anyweza omulimo gwe. Osala bwe bakeberamu, osala bwe weraguza. Allahu samadu. Allah yasigamirwako. Lam yalid Allah tazala walam yulad tazalibwa walam yakuni lahu kufuwan ahad. Allah tayagala kumanya kibuka, Allah tayagala kumanya lubawa, Allah tayagala kumanya mukasa, Allah tayagala balongo kubamanya. Allah bwe yatonda omuntu omu, bwe yatonda n'owa babiri n'owa bana ne bozala 20 mu lubuto lumu. Kubanga omukyala azaala n'abuuza omusawo nti nno tuzadde kaana ki, abuuza musawo myezi 9 tamanyi mwana gwalina mu lubuto. Oyo Allah tasaaga. Baganda bange fo obwavu bagambe nti bannaye Sekathaki mu Kivumbi Amiri Dawa Western Uganda tukubikira mumbikire nti enkya bagenda kukuziika gwe Aisha weyitendero, Mustafa weyitendero, bakuziikira ki nti omulambo gugo ogw'obwavu. Baganda bange anigo mwali muwulidde nti yafudde obwavu. Singa waliwo omulambo ogufa obwavu nze nalisoose okubeera omulambo gw'obwavu. Kuba kumwe tewali bwavu gwe bwaluma kwenkananze. Kumwe anigo bwaluma obwavu kwenkananze. Naye nasabanga amasabo nga ngokya obuyumba mbwokya. Nzigira akayumba kakulemeredde, akayumba akonkokya. Era obwavu okunnuma ennyo ebigali ebyo mbijjamu n'embirya. Nengula sukali n'amafuta ne sabuni. Ebigali ebyo, ebigali biwooma. Kubanga nze bwe mba mbijjayo shayatwini teyinza kuŋŋamba nti obitwala wa. Bwe mba njokya akayumba ako shayatwini teŋŋaana nti oyokya kaaki. Waliwo ke baateekako embwa, baateekako embwa 2 zikakuume. Kiro sawa 9 ogw'ekiro nenkagendako. Bwe nakatuukako embwa zankuuma bukuumi. Bendi nabo baŋŋamba nti embwa zigenda kuleeta emitawaana. Ne mbagamba ezo embwa magye ga Allah. Embwa ezo magye ga Allah ziri ku saidi yaffe. Gwe muganda wange ali wano oli ku saidi yaani? Embwa ziri ku saidi ya muntu ayokya ssabo, gwe oli ku saidi yaani? Ogendayo by'osinza. Oli wano ogamba sibita bijja kuntuga. Muganda wange mpita bija kutuga mpita. Nyina mwannyinaze yagamba nti Seeka njagala bivaako naye njagala tukole endagaano byo bituge ggwe nampita
nembikola nembigamba nti mutugenze n'atamatira mwannyinaze yena agamba nti bajjajja mutuge mwannyinaze sinze mbase ngudde sinze mbatadde ku lukuusi sebe ebintu ebyo bijjawo mboba bitadde ku lukuusi kasita obiyingiramu bwoti n'obitataganya mboba bikasuse ku lukuusi. Kati baganda bange ebintu ebyo lwaki tubisinza tubyagaza ki? Lwaki twawula Allah? Lwaki tetwakkirizaamu? Lwaki muganda wange teweebereramu? Eno generation yakubuusa tonnabuuka okyali mushiriku tonnabakubuuka. Allahu akbar, okyali mushiriku. Baganda bange abebbeeyi nga mmaliriza ab'ebitiibwa twawule Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayagala fayiro ya tauhidi ngeri 100%. Allah tayagala tauhidi ngali 99 bwe baba bakyakeberamu. Bwoba okyera gusalagusa bwoba olina empewo zewammwe siramuka lwaleero tosiramukangako. Bw'obeera tolya mamba nti gyenneddira tonnasiramuka. Lwaki? Allah yakutonda yagamba eri halali ate gogamba eri haramu. Waddira nsenene nti omuziro gwange nsenene sirya nsenene tonnaba kusiramuka. Kubanga yakutonda ensenene yazita agamba ziri halali ate gozifudde haramu oli mushiriku. Weddira ngonge towasawa ngonge ate si mwana wa taata si mwana wa maama wo oli mushiriku. Waddira mama seba towasawa mamba anta mushiriku. Ebyo byozize ebyo ani yabiziza? Allah yabiziza n'omubaka. Osinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bikulagira amateeka nogagira otya nogagoberera. Olina kugoberera Allah subhanahu wa ta'ala. Oli wano oli muganda omusiraamu tonnaba kusiramuka. Olina kubeera musiraamu omuganda. Oli wano oli munyankole omusiraamu tonnasiramuka. Olina kubeera omusiraamu omunyankole. Nti obusiraamu bwe bunagaana ebyobuwangwa, obusiraamu bwe binagaana etteeka akawaayiro akali mu kalica yammwe ojja kugamba obusiraamu bugaanye. Naye oli munyankole omusiraamu kitegeeza nti obunyankole bwe bunagaana akawaayiro akali mu Qur'ane ojja kukagaana tonnasiramuka. Seba oli mukiga omusiraamu tonnasiramuka. Olina kubeera omusiraamu omukiga. Olina kubeera omusiraamu omulundi, omusiraamu omunyarwanda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathala Allahu min amthalikum. Amanya Thakibu Abdallah Kivumbi, Amiri Dawa, Western Uganda.